Twagala emboozi yonna ngenda kugibawo. Baba njalo TV ya Uganda evayo gule emboozi yange. Kwa mwana mukimanyi njirina. Baba mumanyi njirina kati mukireke tukize mbuno TV media zinatezisobola. Nze n'emboozi yange njitunda. Milioni 5. Babu era nkunganya content wange ze mmanyi. Nambi manyi. Naye mukigana. Mukigana ndaba ennaku mmeka. Leero أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Koli tugamba nti obeera nga osubscribinga likinga ate obeera nga osharinga. Muzale Megatron gemanya ensonga no gye tuliko ya Alien Skin yali akomawo ku kisaawe Entebbe ku airport. Abannamawulire baali bamulindidde. Mayinza sigenda mu bintu ebyo nenda baki ekitambula saagala nnyo kavuyo. So yali munnamawulire wa NBS era bali kusanyuka live nabanga mbuuza ebibuuzo awo abantu kye bagamba nti Alien yaddamu mu ngeri y'okugera bakiyita kujeregereza n'okuvoola munnamawulire era ebigambo badde tebitambula bulungi nga each and every one are complaining about engeri Alien Skin gye yaddamu munnamawulire. So nzize wano nga n'ensonga z'abeera nga mbannyonnyola bannamawulire abamu basasulwa okubeera nti basuula abayimbi ate abamu ne bakikola lwakwagala ne bayimusa abayimbi. Kati Alien right now tuli ku buzibu obw'enjawulo. Ayinza okuba inamu ensobi mu ngeri emu oba endala naye bannamawulire olumu atukisusa ate I don't know simanyi lwaki mukireesewo nnyo mukikubaganyako nnyo ebirowoozo. Alien was right mu ngeri emu ate mu ngeri emu yabadde mukyamu. Why? Omanyi bannamawulire bano bakulinnyisa ne bakusuula. Bannamawulire for example ku TV ayinza okujja nga buli kanako akuba ennyimba zo nga buli kanako akoogerako ayogera bingi byerere gy'oli naye munnamawulire wasala ogamba nti akusuula akantu okola katono ne bakunyiga. Kamba bwe incident ya Eddie Kenzo ne Bukedde mu lupapula yabadde ekeranga buli kanako nekuba Kenzo. For example waliwo omukyogwe bakola nga kugamba nti Kenzo bilioni 32 zimulakidde neddamu nekola nti oba bya Kenzo bibi Kenzo najja n'abalumba awo Kenzo yavira agamba nti asobola okubira nti akola ki akola media house ye n'akola radio ye n'akola TV ekitasoboka cause otunula luno olupapula nga lwakubye nti Eddie Kenzo mubbi ngeza bugeza olupapula lutambula wala ate bwino oyo tavaayo. So abayimbi tebalina kulwana na bannamawulire ate ne bannamawulire balina okuwa abayimbi respect. Why? Eddie Kongunjani Alien Skin bwatuuka najja ku kisaawe n'omwambushi ng'omujja ku interview n'akuddamu byakuzeemu bwakuddamu obu byonyiiga bwakuddamu obulungi osanyuka ate wayogera ekintu ekibi gwe kikolera mawulire bwakola ensobi mu interview gy'abaakoze gwe kikolera mawulire. Oshogera kati sometimes I think and I believe that Alien Skin aba yeewala kukola nsobi. That's why tatuwa budde munnamawulire wamubuuza ebyo sijja byogerako n'amuddamu mu ngeri gy'ayagala ekyo kiba kimukolera cause bambi Alien Skin akoze ky'amaanyi okubeera nti abeera wano waali abantu bangi bagudde twabimbi nga bagireva gyabo be yabaddekola bo baaliko nga tebagambwako era nzijukira kamba we incident ya gundi ono guy gwe bayita Rasta Robo MC. Rasta Robo kimanyi nti abantu balwananga okumulaba nga bafana bufi aba Shanks VVD. Kati right now Alien Skin ndowooza yewala nsobi zakolebwa abantu abo. That's why abamawulire atwamu distance era wabaze mawulire ayogera bintu naye one alina okwegeneza engeri gy'alaba bannamawulire bano banyiivu ate nkubuli kati genda sanga luyimba lwa Alien Skin nga lukuba ku NBS banyiivu si basanyufu kuba yabalabisiza omuzindalo mweguli yabalabisiza amulaze nti toyina ky'oŋŋamba amubuuza bino addamu bino ambuuza bino addamu bino. So abannamawulire banyiivu teri munnamawulire musanyufu era abasinga baga nti amalaawo gayina ajja kugwa. Tulabye abanene emirembe ngala abanene bajja ne bagenda musical jja banayogana ne bakukyawa. So Alien Skin akyabikiddwa akakasubi abantu bamwagala buli yakola babyagala. That's why wagenda ku stage te perform si performer. Alien Skin si performer
akola chayina kola najja naleekana abantu muziki bamwagala tetujja nti Alien Skin ayimba bulungi is just blessed omukisa agulina era ndowooza ne weevu eno yamuyambyeko kuba kimu bibiri era n'omulanga performinga wali ne Dubai ne gundi ne London right now at Dubai London nga byonna mubikola naye temuvumanga Bobi Wine akakola naye yesembereza Bobi Wine afune waagwa akantu naye abantu mumwagadde neso entalo z'abayimbi ne bannamawulire tezitera kuggwa bulungi era I'm quite sure that bitera okuggwa ng'omuyimbi yagudde kan coincidence emu yali ya ono omwana ono Butida yayombagana Kaawo ne Kasuku teyali musanyufu ne Butida era I remember mwe abali ku Megatron subira interview mwagira manga Kasuku agamba namusonyiwa naye bwateetereza ajjagwa n'agwa kati tulabye ono omwana olusuku lwa seminti that is Ronald Alimpa still naye yajjirawo bwatyo n'alumba ku bannamawulire ne yeefula omunene n'agwa kati right now ndasembyeyo okumulaba ng'ali mu lutalo n'ono Asani Ndugga nga balwanira ku stage so abayimbi era Alien Skin abantu abamuliko bandi mulabudde ku bannamawulire bano namawulire takwagala nnyo waggulu anyumira nnyo olumungu ogudde most especially wabata kulyako munamawulire agenda okugyawo ng'asubidde kasente sente zo bazaagala teri munamawulire agenda kukola gulire ddungi nga tomuwadde sente that's why waabazze asaba amafuta amuzeeyo okoze otya muzeeyi nteerako kyonteerako for what I know about us bannamawulire tusabiriza nnyo era Alien ali kubuzibwawo nina lwe namusanga ewaruuna bannamawulire balinga bana bazze n'alya emmere teyabawaako wadde n'ekifi yakoza n'akoza teri munamawulire yafunayo wadde n'ekifi so Alien Skin alina okumakinga sure bannamawulire abawo ku nsimbi kuba kati banyiivu ate bamanya azirina dolezo ze yafunye kuba bali baperforminga nendaba DJ Masi abasinga ndowooza mwamulaba bamuwa sente Alien Skin Masi najja neyebezabeezawo neyefuula nti naye musanyufu nyali performance ya Alien Skin emunyumira oshegera nendaba neddaga nga asembedde atwale ku ddoola all and all bannamawulire oba tobawa sente tebajja kukolera bajja kuwandiikako bintu bibi ne bablogger ndekyayamba Alien Skin right now kini Tabitex olumu akwata ku bablogger bano n'abawa ku sente nagira gwe kwata 5 gwe kwate 10 that's why sometimes bablogger bapushinga ate kino njagala nkibagambe mu abali ku Megatron blogger pushinga wali sente muve ku bino simanya nti Alien Skin ayimba sente bazibawa nze nina bemmanyi bali ku payroll gundi abawa sente Abitex nkimanyi ne ba promoter abalala bali ku payroll bazifuna balya banya bulungi kupushinga bintu bya Alien Skin. Alien Skin is a good guy, just that abulamu bintu bitono nnyo abulamu kwera professional tujja kubuuza nti abali professional tebagwa naye alina okubeera professional bannamawulire obazzeemu otya kikulu nnyo munnamawulire omuzzeemu otya munawulire connecting eri abantu ab'enjawulo yakuteeka wali waggulu kasozi oshegera that's why ennyimba zo ziyita ku TV tugenda zikuba mu ssimu yo paka TV zerebwa abantu bangi oshegera kyeŋŋamba omuntu ajja nakola TV ye n'abakozi emirimu abakozi abo be bakola eky'Amerika Alien Skin musajja wange ali mu control room aga kamuteekeyo Alien Skin musajja wange kamukube ku radio Alien Skin kamuteeke mu top 10 so ayina okuba namawulire ekitiibwa namawulire yakuwandiikako ebirungi yakuwandiikako ebibi that's why gamba nti munamawulire akusuula n'akuyimusa munamawulire akusuula ayina maana akuyimusa era mukongoshola nati sibasanyufu Alien Skin sibasanyufu era okukomya emitima gyabwe alina okukola eky'amaanyi oyina okukola eky'amaanyi banyiivu walabesiza nnyo ate sigwe egusoose wali ku Galaxy One n'okwata essimu tekiba profession siganye munamawulire yabakwetaaga ssaawa sometimes jjukira gwaliko naye titulaba abantu abaliko bagudde we ate abayimbi tebagala Alien Skin mulaba lutalo lwa Alien Skin na Palaso naye abayimbi tebamwagala right now omuntu akuba oluyimba lwe ne lufa nga tuli ku mbozi ya Alien Skin kati uno agenda Dubai abantu bagenda ofulumya ennyimba ne agenda oziwuliriza mukimanyi nti kwepiica yagwa era ekivulu kyakwepiica simanyi katusabe nnyo kwepiica yagwa naye nga yali azze n'amaanyi okwepiica each and everyone okwepiica naye omwana abaye akafulumya oluyimba Alien Skin aleese kino omwana akafulumya oluyimba Alien Skin akoze bwati right now balina kolabo ne n'omwana ono Clever J naye I think is a good jam ate Clever J kimuyamba waliwo n'ekivulu ekitegekebwa lwakuba Bajawada agambye agenda kiteeka Busaabala oba yamaliriza naga agenda kiteeka gundi Busaabala yawatu yakyogeddeko nagamba abawagizi be bamusaba kukiteeka Busaabala kubanga we wanene
kale katulabe naye nga all in all ensonga gye tubaddeko no kulwayo ensonga ya Allen Skin waba Mawulire ekitiibwa oba Allen Skin bino yabikoze ng'ajjukira NBS ebintu bye yamwogerako ng'atandika ayinza okuba nga kyajjukidde nedda abantu boogera naye era emuyambe kinene nnyo n'ekivulu kye kyennyini baakiraga walingo yali ku Freedom City baakiraga ng'akola ki ng'ayimba simanyi lwaki nti newana keepinga bagiyita ku mutima ate biira ebyo muyambe leetaga bannamawulire bakuba ennyimba ze be bamwandiikako ebirungi saagala wabeerewo ntalo eriffe ne Allen Skin atwetaaga nnyo bano abantu music okubatuuka kusiganya ayita online naye still waliwo abaana ba TV waliwo abali ku radio ffe tuwandiika eggulire mbu Allen Skin akoze kino bw'anaakola ensobi n'abanga walala bannamawulire ne tutamuwandiikako oba n'akola ebintu ne tutamuwandiikako era bijja kusigala mu nnyumba ye oshegera ne mu fongo forest oshaka kyengamba so all in all I know to respect aye nammwe muyina okuwa Allen Skin respect tuyina akajanja bannamawulire tuyina n'akamanyiro ekyo kyo nkimanyi era Allen Skin waliwo ebintu byakola ne muwagira nti okozeemu bulungi nombuuza ebintu ebitajja omubuuza kiri omubuuza kiri so n'abifuna engeri gy'abiwalamu ng'akuddamu mu ngeri eri arrogant awo mwagalamu naye olumu akisusa so alina okukakkana nituba nga tutambulira ku saidi y'emu ndowooza mbawuza okuba nti mutambula naffe nkomawo ne manager atuwa ensonga z'engeri gye zitambula namulamala amangi weegali wano ku Megatron tovaawo muzadde Megatron is my name kankomawo ne manager temuvaawo